Kyotera Film Production Tomusange Goto Garage Bethlehem bebakutusaako 14 tuolekedde tusimbude Omugave Mukiibi Uganda Gumpenja Duncan Kataala Tomusubwa Wakasanke Sali Robert naye Tomusubwa gwoyagala kuyiga kukanika pichi onoonyeza emirimu oli makanika naye nga tewakwata bulungi wekwata abakulu bano wamanga abaate Omusange Auto Garage wansi wali eri ku Bethlehem stage Kyotera ate tebakoma kukuyigiriza kanika kwokka batunda spare parts wa pichi zonna era nga bakanika pichi zonna eziyingira mu ggwanga munda olina pichi obagikanika yagaana obadde wabula spare kirira bukirizi wali ku Bethlehem stage bagambe Omugave Mukiibi yaŋŋambye mulina buli spare mukanika buli kika kya pichi ekiyingira munda mu ggwanga era nga ebakuteramu sente mu sinema eno etandika butandisi twolekedde katundu ka 14 era nga gwagiraba ku online tusange ku Kyotera Film Production wosanga ebina Uganda byonna nziramu nti wosanga ebina Uganda byonna olina wotuuka tugenda maaso kakati biki ebyaliwo mu katundu ake 13 we tutandikira omukulu ono yakwata ekkubo n'agenda mu kyalo maama najjayo eddagala ly'abakyala n'ali mu kwanga naye ng'amuwa eddagala ly'abakyala ate ng'ekyali kimulese mu kyalo lutalo lwe lwamujja mu kibuga olw'abakyala wano nno kino kireeta firimu okutandika katundu ka 13 14 edderuddawa ogenda kutandikirawo nga lumu gwolaba tayitawo bwana bwamutuna obutunuulizi bwoti ng'akugamba sebo sokojje tulabe bwali Wakasanke ojja kutuukayo nga bamuwa ddagala mu kumuwa eddagala nga bamuwa n'endagiriro yaalyo bw'ona omala okutuuka ewaka mu nnyumba bwoti bw'atuuka awaka engeri gy'agenda okukozesaamu eddagala tolekedde katundu ka 14 nagamba nti bw'oba oyagala ogenda maaso n'okwegatta ku baana bano enzigi enzigule aba Kyotera Film Production gwenkubira 0755 7294 n'ennamba ya Kataala yennyini njekuwa mu firimu buli kiseera oyagala kulaba bina Uganda ekiwubalo ky'ebina Uganda twakijjawo gwebeerawo obadde jjayo simu yo jjayo laptop yo genda noonya kye bayita Kyotera Film Production YouTube subscribinga sanga buli kina Uganda laba ebyobutundutundu laba eziri singo laba bano balongose byekina Uganda so nga ate ne balibrary mu ebiri okwetolola eggwanga bulijjokyona kino nali nnoonya wenkijja kyali kyambula kumbe wulira maama byagamba nkimeze taliddamu basi kakati Kataala bukyanga omumanyiira embuto wabula nkumaze onayitisa maama zakuzaala oza ndi mwana wa nnyoko basi ndi mwana wa nnyoko ku mannyoko lyokko neyisize maama kuzaala tomumanyi nti yafa maama ddagala kiri awa Kataala bwe yali agenda asooka kudda ku binyeebwe byali mu kinu n'avaawo nabyo bye badde bagenda okusekula yasooka n'abiyoola mama ala nizimuleeta akomewo Bakira alina ebinyeebwa bye yayiye mu kinu simanyi ekyo kino ekigwengere kikomyo ne kitwala ku binyeebwa byange ayafa ebyo byendesemu nga naye bannange kozi yamanyira ebyekibuga kale kyemukoze kimala oba yali amukoze eki teryamanyi eddagala Kataala lyatutte ligenda mukola ki kati yamanyi atutte ly'abakyala kumbe eddagala lyatutte ono mujja wa maama we alabika alina kyataddemu ekirala kubanga amwesunze bukyanga mmanyiira tujja kulaba egenda mu maaso kakati munaaye bwe tuvaayo eyo tukomawo eno
Bakufuna eppeera mabbali eno eryakuba eppeera ale ndini lijja nayo naye liganye ena obumpi nabo buwooma kwekweka be bano abawala ababumpi buwooma kwekweka engedde nno njalifuna kakati zireeta magabatuko zireeta magabatuko zali Robert manyi talaba ku kiteeteeyo oyo egenda maaso twolekedde ka 14 bampita Omugave Mukiibi Uganda olaba wenkayamba ku mapeera nimala nenkafuukira amapeera aŋŋendeyo afunye ebizibu oyo naye gwolaba naye tayisa sikaati ndi musajja mukatuliki nnyo nayiika kali abamukuba oluyi Saabajega alo anayi mwana gwe ndidde wana mapala gaganye weesirikire nze nzize oyagala bupeera era kyo nsanzeeko ninyamuti nenze mbutuuka nga tafuna mapeera nenaawe obwo buto bino mbikola olira walino omukulu obuuli waggulu eri obwo bwalunyu bwakunduga bukunduzi naye nga bukulu anawe erinnya ninye ate agala omukazi taagaane myaka emeka nga ninnya emiti naye nomuti mugumu guno ate kulinnya mupeera kyekinanemesa okufuna omukazi nga tapalampa ye kali akawaggulu ali bwengedde obwo weyangereka eri waggulu nga yawanuka yakuba akabina ku ttaka nalemera nawo omanyi ogudde sigudde naye nkugudde kati abayaye munsobi mwakolera embadi mwakolera enkodyo nkugudde kati eno bwakaba taagala kulaga muwala nti kimukosezza nenda kunogera gonna agaliyo naye gakola nnyo okunoga ekigwe kiri eno kimukola wano wewamu kati baba bakyali awo wanji Amina nange Sharoni wanji Amina kati abadde akwano w'amapeera ne zireeta Amina omanyi nagambye tayisa kiteeteeyi natuuse dde obwedda mbuuza kakati bw'atuuka oli Sharoni leero lwamulabye abadde akwana Sharoni alina mukwano gwe gwe bayita Amina omukulu gwe bayita Sally Robert n'afuna ekirowoozo ekitwala Amina awo wenyini awo bayaye beeyagaliza labye ebikujja ku mulimu kati nze gwatamanyi yesi awo nomukwano gubedda ngamba Amina ajja era gwonzije ne ku mulimu nze gwotamanyi abadde akundagiridde naawe kumbe Sharoni badde bamukwana ng'atuula gamba kikati mujebaleko ng'ondowooza otya nga tomumanyi badde nkulowooza omuntu newako kumbe Sharoni bannaye kikyata anti obadde oŋambye onjagala ne biggwako ebyo kati omala omusajja muyayi naawe abadde akwana obwedde aliwo naŋŋamba nti anjagala kumbe alengedde Amina bwazze bayaye beeyagaliza n'akyusa embeera ebintu olina bizaayo kati olaba ng'atandika okwefuula amanyi ennyono kenduzeeyo nawe ebintu agobaawo Sharoni wasigalewo Amina akwasaganye ki Amina ate sikyo kyekirina omubiri kati ate kano kaakano katulukupi kamumpi awunya ttaka ate oli Amina awera
beba yaya abo Sawa wenda jiwansabye. Empozo bwe yagala sawa kwata. Gitwale yeri nawe genda. Agobawo saloni. Egenda maaso. Tuli ba Uganda sola kutwalira musajja soko twalesa. Saloni tofanze sigenda kutwalira musajja nawe. Twala esawa ogenda kudda ayibuzi. Olinga yawa atanesiga. Saloni ngayimukawo. Naye genda soko. Naye kale ne bwota yangu wayo. Kiki mwana untasiza ulira abayayi. Katolo fazi. Akawala akaneesibyeko kampi. Nze njagala gwe munene wedda mugamba mukwano gwe oli aluwa kubanga nze wedda mugamba njagala Amina saagala gwe kumba oli akomyewo ali wali alengera mukulu Robert afalaasira asajja nze bayaye kati abo badde ku mukwano gwange saa zino kyokka ompaana nga abadde yandabedda muli baziba basajja nanna nammwe sanzewo olwaleero naawe nawe nkanuka sanzewo olwaleero nenkagamba njagala Amina ye mukazi ategeera naye kakati okubeera na buno obukazi nkaagaza ki tuli mu lutalo nti nkaagala kabeere nga tebakalaba nti twekwese omuntu omumpi bagamba muno omuntu omumpi ukayoola buyozi naawe kalinga ejjuuni lyabakongola kumba akomyewo tamanyi kalinga ng'ejjuuni lyabakongola katunanga buno obukazi bw'ekkongo oba kaddukana waabwe wamampa essimu oli akomyewo ono amahappa gamulinye tebamulaba nti waali tisobola naye kakwana gwe tolabe bekafaanana konna kalinga nga kino obwo bwala tubiteeka kubeera bwawo sigaala okujjako gamba nti we tunaafumbirwagana kanajja ne kakolanga sigaala ewaffe olaba otya awo olaba mwana ate ekizibu ekiriwo obukazi obwo bumpi amagezi gabeera awo mampi we gatyo ng'era nannyinigwo nanze nkwana abo kati laba ndi musajja muwanvu sirina handisaamu ndireegesaamu kalaba muvi kalaba bamanya ali eri naye ani ne bamupambana gwe bamupambana babiri ate tadakwana tegananga nkwana bane tukupemba eyo adakwananga nanga nkwana tolanga abadde atumanyidde sisita nawe oli naye era naawe oli muyayi kuba bwedde ogamba mbu ni mumpi nga bakongola kumba oli yanyiiza edda omusajja agenze naŋŋamba nedda nanimbalimba nange nembaamu awo kumba oli yanyiiza edda ono naye agwa mu kisaaganda kya tteke era ekyamuyamba kikumi kye kyekyamuyimirira mutima gumpenja mwalali gumpenja akati kubanga yali amaze okusoggola akati owejjambiya we yajjira ampeeyo kale wadde 5 kasita alina ssente nze kyendubuuza kubanga emirimu gyali giwedde bulungi ze nali sikoze emirimu kale obwavu buno bunnuma samukapulu ampe kantu kubanga kyenjukira yali amaliriza nga n'okunyuka nnyuse yemboze era kwe kusala entotto omuganda akuyita kusala ntotto asasuleko kuba yali amaliriza nzikira bulungi nga yali amaze aze kubanja oba biriko lisiiti nze kumba omukulu yaliyo gwe Katala mba mwagala Katala mugende wali eri mwantamyetamye edda wano mwakuba ngumi kumbe yali amutemye ejjambiya era nga yali amutemye ejjambiya azasasulwe egenda mu maaso baddeyo ku mmere kati mbadde naakatuuka wano kati mbwava ku mmere omanyi wano yeefula omugagga wo ku mudiima age mpolampola ayayuyanga ataalidde kyaggulu ffe ekintu wekijiddawo we tukikolera kati ogamba ki kulaba ku mulambo oze kulaba ku mulambo omusajja n'alyoka nzigirayo ejjambiya kati oze kulaba ku mulambo oba akutumye kuntwala abantemenera saakuyisa bulungi ntya emirimu gye saakola bulungi naye tewampisa bulungi ntya
mirimu saagikola bulungi anti era naye kyekindese mirimu wali omaze ogikola obulungi ennyo naye saasasulwa saafunayo kamisoni teyafuna kamisoni sizze kulaba mulambo bambo badde oze kulaba mulambo nedda naawe just wokka ompeyo kale wadde ebiri kubanga wali omaliriza jjukira ate mukalu muzibu wali omaze oyagala ebiri nti kumbe munju temuli wadde akakaaga ebiri kwegamba obulamu bwange tosobola kubulumirirwa kati mugezi muzibu omanyi esaabajaga alina obwongo kati ozoosaba emitwalo ebiri senga nafa waligisabye ku malaalo nyini bbaawo mweteeseteese munteme ejjambiya kati osaba ebiri omuyita lwaki we nakukwanira omundi ogwasooka ye lwaki tiwelituŋŋamba nti oli mukyala mukinjaje mwagala okutta abaana b'abannammwe mulekese abannammwe obugagga kati ke baasaba ku ssente n'afuna oluwenda n'alanduka owuliriza Kataala omulaba taliiwo oŋŋamba otya nti mulaba kati oŋŋamba otya mu Kataala wali ate nga tali weyakummanyira Kataala oyo omulaba Kataala yalukeewo ŋŋamba ekigambo kimu kyembi ali luddawo awugwa omulaba luddawo olira firimu Kataala yaluka olukwe koolo nga mulimu okuttiramu kati mu lukwe yaluka nga yagala kutta lwaki teyagamba nti gwezala teyagamba nti nina omusajja ate yali badde omusajja n'atagamba nti nina omusajja omukinjaje abatayukana na Jambiya lwaki teyakigamba siyaŋŋamba baagala kutta Kataala wamutama aya nayesemberayo eri buli we yeekanga nga yeeyongerayo ŋambiddewo madamu bwali ŋambiddewo buli lukaaba buli lukaaba kweyongerayo Kataala njagala ndi mufu nti Kataala wankabadde oŋŋamba nti Kataala tanjagala nga ndi mulamu Kataala ono wange Kataala ono yennyini gwe nakusanga naye neyibawo yennyini gwenzibira engoye oyo yennyini nemuwa engoye oyo bwe yalaba ng'olina ssente kati nekimuluma kati Kataala engeri gy'olina ssente naye kimuluma ole ddiiru kati najja tukole eddiiru baba nga akuteme maama nyabo tolemera ku kyokutema kituuseemu kale bakucyanjaga nyabo mpuliriza ebyo byozunga n'ozunga wulira abayaayi ate abavubuka muyige okutambuza abakazi wulira firimu awe kennyini n'oluwaayo nojja nze nakulabirawo ng'oli mutemu kati nze kuba okuuma sente zange naye kiriwo nkuwadde akuuma esente empale kuliko lukoba lwa gaali ye sasipenda naye akuuma sente okiwulya bulungi kati nkuwadde wiiki 2 nga sikulaba maaso gange ku bibonerezo ngenda kuwa wiiki 2 sinagamba dde obukadde obwagala sigaana ne miliyoni 10 nkikuwa naye nkuwadde ekibonerezo nti nali ŋŋenda fa wali mpadde y'ebiri kale ne ŋŋenda ezaki nyongereko ku kibonerezo ku kibonerezo nyongereko toyagala kuwa miliyoni 5 nze ngamba bumalayo ekibonerezo ky'ennaku 14 ng'ojja nkuwa miliyoni 5 anyongera ku kibonerezo kaŋŋende munange ebiri giyinza okunzi oba nakino ate nakyo kigwagwa nzinduuza kino kikyala mukinjaje nakyo kigwagwa kino njagala ndi mufu nino njagala ndi mufu okyali waawo wikisimeka enkyuka nensigala nenkulaba waawe ng'okyali bwe nkyuka nenziramu nenkulaba waawe miliyoni 5 tojja zirya bayaye beekalakaasa talina wadde akakaaga mu nju kumbe badde alaze omubanja beyalya teyasasula tusinkane mu 15 kyotera film production tomusange otogaraji production Bagave Fire Omugave mukirize bitusaako tujja sinkana mu 15 ero bagita gumpenja era ngo tusanga ku kyotera film production naye nga ne mu library okwetolola eggwanga weebirye bina Uganda bino 0755 eyo yangu Omugave Mukiibi Uganda oyagala kukobira bulango oyagala kukolera ki byonna mbikola
tusingane mu 15 wiraba Mutima gumpenja mwalali gumpenja omutima gumpenja mwalali gumpenja omutima